Nesimye okubanga okyali naffe wano ku UBC TV kekana akadde mulindwa akalipota y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi wonze Juliet Nanteza. Nga enkuba ekendedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga bwe tunyira ku kifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kitulaga nga obwengula bwabadde nga bwetadde era nga olw'eggulo akasana ko kasibidde ddala nga kaaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Nga bwe tutunyira ku ekyo ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kyo kitulaga nga sseruwandula mpewo eyitibwa St. Helena eri ku lukalu lw'obukiikaddyo bwa Africa era ng'esindika empewo enkalu mu bukiikakkono bwa Africa nga kino kiviiriddeko enkuba okendera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Katulabe eggandalo ly'olwomukaaga bwe linaabeera mu biseera ebyo eby'okumakya. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Okuggyako ebyo eby'omu bukiikakkono yo tukasuubira okwememulira ddala. Ate ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira okufunayo oluwandaggirize. Nga n'olw'eggulo ebitundu ebyo ebiri mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira okufunayo olufuuyirize era nga ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25. Ate mu bukiikakkono ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 30. Olwo ebitundu ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Nga bwe tutunulirako ku bibuga ebyo ebiri ku Ssemazinga Africa, Lagos, Kigali ne Nairobi tusuubirayo enkuba. Ng'eyo enaatonya mu Kigali ne Nairobi tugisuubira okubaamu okubwatuka kw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ewamu nga bwe kakubaakubamu. Nga n'ebbugumu mu Khartoum tulisuubira okutuuka ku degrees 42. Ate bwe tutunyako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja New Delhi, Beijing ne Tehran yo akasana tukasuubira okwememulira ddala. Ate mu New York tusuubirayo enkuba ng'erimu n'okubwatuka kw'eggulu. Olwo yo mu London tusuubirayo akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Eyo ebadde embeera y'obudde tulindire n'enkya wano ku UBC TV. Sula bulungi.